Omulabi wa 3ABN TV tukwanirizaako nnyo mu programu amaka ekutuusibwako aba Vento Media. Programu eno eragibwa buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro neddibwamu buli Wednesday ssaawa 10 ez'olweggulo. Programu eno eyigiriza nnyo ebintu ebikwatagana n'amaka. Tubadde tuyiga ku mulamwa okukwatagana n'enkuza y'abaana. Era mu nkuza y'abaana omulundi guli twatunuulira nnyo engeri abaana gye bayigamu embeera z'obuntu bulamu. Omuzungu maybe yagiyise socialization, naye ng'abaana tebasobola kukola bino ebintu ku bwabwe nga bo balina okuyigirizibwa. Amanya nze Evelyn Lufaafa, ndi kansala era nga nkolera Makerere University, naye n'emirimu gyange emirala gikola mu family and marriage therapy. Era nkoze ne Mwami Bikongolo, is a coach, a non-coach, naddala mu bintu ebikwatagana n'obulamu obw'amaka n'ebirala. Era ebirala nja byongerako akaseera kange kazaako okutubuuzaako then tutandike programu eno. Mwami Bikongolo, nja kubuuza ku bantu male tusabe tutandike programu eno. Nayanza nnyo nnyabo, nze Mugerwa Madison Bikongolo, ndi musajja yeetanira nnyo okusisinkana abantu, okubategeera, okutendeka, era emirimu gyange ngikola n'ekitongole ekya Bible Sat of Uganda, ndi HR, ndi mu nsonga za human resource. Naye human resource owakakyo kano tumusussa ku working place ne tutunulira n'abantu bennyini mu mbeera zaabwe, family. So njagala nnyo family. Mukyala Lufaafa nga bw'ayogedde, I love to coach. Njagala nnyo okutendeka n'okuyamba abantu n'okusomesa. Nolwekyo ndowooza twebaza Katonda olwa combination yenu gy'atuwadde Mukyala Lufaafa nange. Coaching ne counseling techniques bezisinkana wakati awo ekivaamu kye kirungi Mukama bw'abanga yatusaasidde okubaako kye tukola. Nolwekyo tumuwa ekitiibwa, tumugulumiza, tumutendereza ate n'okumwebaza. Mukyala Lufaafa ndowooza nsobola okusaba ne tutandika. Mukama waffe omukulu ayinza byonna ssebo, otuwadde omukisa naffe okubaako kye twogera ku subjects zino eziri very sensitive. Bamalayika bandibadde better suited to speak about these topics. Wandisindise ebitonde mu ggulu eby'amaanyi okusobola okubaako kuba bo bayina perfect knowledge and information. Naye ffe tusalawo ne tutuula ku bigere bya Yesu Kristo. Otuyigirize tubeeko kye tugabana n'abantu. Ne leero beera naffe mu programu eno Mukama, olulimi luno lukwateko, tulungamye, twogere ebintu ebigasa n'okuyamba abantu okuyiga ate n'okukyusa embeera z'obulamu bwabwe. Bwe tusabye Mukama nga twegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amina. Okay, tweyanza nnyo olw'essaala eyo Mwami Bikongolo. So omulabi wa 3ABN TV badde ngezaako omutegeeza nti omulamwa gwa parenting gulimu ebintu bingi ebyokuyiga, wadde nga omulundi guli twatunula ku socialization, twatunula ebintu bingi ebikwatagana n'omwana, stages zonna zayitamu okuviira ddala ku 0 paka ndowooza twakoma ku adolescence. Oluddako era tujja kwogera ku abaana basuseemuko abafuuse myaka 18 paka ku 25 awo, kubanga mu mbeera emu n'endala baba bakyetaagayo guidance, naye nabo tuliboogerako ku mulundi omulala. Naye olwaleero njagadde twogere ku omulamwa guno guli common, kwegamba gulinga ogwa bulijjo, naye ate nga kirungi okwefasayizinga eri abantu ku ngeri abantu gye bakuzaamu abaana. Omuzungu ajja kiyita parenting styles. Era yakola research, yali muzungu naye ng'ate bikwatagana n'enkuza y'abaana bonna, si mwana nti muzungu, si nti oba muddugavu. Naye nali nsoma mu katabo ke nga bamuyita Diana nga alaga engeri enkuza y'omwana style omuzadde gy'akozesezza.
erina influence ku muntu nga bw'anaabeera ng'akuze. Naye yalaga ku bika ebimu ndooza ebika biringa 8 ndooza mukadde tujja kwogerako ku kika ekisooka bwe tuba tusobodde n'ebyatulibyogerako omulundi omulala. Naye nga agezaako okwenfasizinga nti omuntu okuvaamu nga bw'ali engeri abazadde bo gye baakuzaamu style oba style anti engeri gye baakukuzaamu engeri gye baakulagirirangamu ebintu oba baali babogola nnyo oba baali tebabogola nga bakulekanga kuyagala kwegamba esobola okuaffecting engeri gy'okulamu. So mukadde njagadde engeri gy'okola mu human resource itegeeza okolagana n'abantu. True. HR alaba nnyo personality z'abantu. Nalaba waliwo abantu nga mulagajjavu, waliwo abamu nga bali n'abaana eyo gy'otambulira. Kati waliwo eno style gye bayita authoritative post versus authoritarian. Naye ndowooza katandike n'eyo ey'omuzadde omuggumivu kwegamba agumira ku nsonga naye ng'alekamuuko ne allowance. Njagadde twogere ku style eno engeri eno ey'okuzaamu omwana. Omuzadde ategeere birungi ki ebiyinza okuva mu muntu bwe bakuzizza mu ngeri eyo nga afuna both hot and cold. Kwegamba omuzadde nga akambuwalamuuko oba n'anyweza amateeka gawadde naye ate oluusi n'akendeezaamu. Naye waliwo oli ali authoritarian nga kyenjogera tekiddibwamu. So njagadde oyogere ku bantu b'osanzeeyo oba olabye ku baana behavior z'abantu effect, you know, wadde ng'omuzadde actually olina example zonna. Yes. Nyabo webale nnyo webalire ddala. Kati okusookera ddala njagala kusooka kunyweza waliwo akantu wali ke njagadde okukimako kewayogeddeko. Ekigambo kukuza oba parenting lwaki kikulu? Ntera nnyo okuyamba abantu okubajjukiza ebigambo bino. Ekigambo ky'Olungereza bakiyita legacy. Eky'Olungereza. Eky'Oluganda tukiyita mukululo. Naye areas ziri 3 omuntu significantly mwasobola okuleka omukululo. Omukululo mu career wise abantu bangi balese omukululo ne baga nti bw'oba oyogera ku basajja oba abakazi abanyweza amateeka oyo muveeko yakola erinnya mu mateeka. Abakola obusomesa yakola obusomesa. Abasawo abajjanjaba abantu mu byafaayo by'ebyobulamu bwa Uganda bw'oyogera erinnya Nambooze lijja mangu kuba yakola omukululo ogwo. Kakati in brief career etuyamba tu form legacy. Ekyo kimu. Ewalala we tukola legacy oba omukululo ogw'amaanyi bugagga na material possessions. Mulimu omuntu nga bw'oyogera erinnya kati nga mulwana ekisooka okukujjira bugagga n'amaanyi ga muntu mu kuba nga alinawo. Eyo kategori eri awo. Naye omukululo gwe njagala okwesibako ennyo gwe guno gwe tuliko omukululo gwa famire. Amaanyi ga famire shockingly over time ultimately tetugagejingira ku how much a family has accumulated over time. Abagagga bangi gye bali but they have sunk into oblivion. Tetukyayinza nnyo nakubamanya naye nga esente tezibagwangako but they are no more. Omukululo gwa family ogw'amaanyi si kusoma, we soon forget. Naye continuity tugirabira nnyo ku baana. Amaka g'omwami n'omukyala lufaafa bwe tuba tugatunuulira moving forward tusobola okwerabira amaka ag'akabi, emmotoka ey'akabi, degrees ez'amaanyi. Kye tutagenda kwerabira long after the lufaafas are done 100 years from now
awo kansubire sibasedde emyaka manyi obango yalokwogera mu ngeri eri encouraging eri omuntu omuwako emyaka gyakakasiza ddala nti naye yajja ku Katonda abamuweeredde ddala Katonda bw'abakuwadde ekikumi okugigattako ku gye mulina kati aba tabakoze buki tabakoze bubi naye ne baba bawadde mukyala Lufaafa emyaka 10 tugenda kusigala nga tutresinga ba Lufaafa abaliddawo nolwekyo program eno bwe tugibeerako erina ebintu bye twogerako nga bisukka just omukuba nti mukyala Lufaafa yayanjudde topic naye nga tuyamba abantu bamanye nti when it comes to parenting you're talking about a subject that is legacy forming to heaven not just on earth not just here ntaranye omanyi ebintu bino mbiyambamu nnyo abantu naye baba bitegeera parenting bino byonna byonna ebirala obugaga bw'omuntu legacy yo ekoma wano kaliya y'omuntu bikoma wano the only legacy to heaven beyond the earth to heaven is parenting. True. Bible bwekola statement negamba nti amaziga agagenda kutusangulwa agamu ku maziga agagenda okusangulwa tulyoke abantu ba celebrating bulungi God forbid for any parent kino kyengenda okogera okumubaako kwe kulabanga mu ggulu gy'oli naye ng'omwana wo taliyo oba Katonda agenda kikola atya yeerabiza omuzadde omanyiza nyine ebintu byentuula nze kane ndowoozamu omuzadde omwana we nga tamulabayo but you must thereafter enjoy heaven. Ekyo kiri deep nnyo mwambi bikongo nnyo honestly labayo mukyala Lufaafa nti omuzadde talabayo mwana we mu ggulu naye Katonda ateekedde omuteeka mu mbeera asooka agakaabe amala agambe nti these are bygones. Nolwekyo nga tetunaba ku imagininga some of those very tricky and painful emotional topics or probably scenarios tutandike okutwala ekigambo kuzaala na kukuza mukyala Lufaafa kyaleese olwaleero ojja kunsonyiwa mukyala Lufaafa deliberately njagadde tugende mu styles ziri naye nga context abantu bagitegedde bulungi. People must appreciate the context of parenting nti esukka obususi ku kutuula wano ne tubyogerako. And neither do we want to go so academic. We want to be as practical as we can possibly be. Kakati omuzadde olyoka olabe styles zino zonna nga tuzireeta noziyitamu zikukola ki kubanga advantages ne disadvantage tugenda kuba tukola tutya tuzira. And I would probably coin emu ku parenting style eyange probably jojo okunoonya mu bitabo nga tojja girabayo nze gye mpita the biblical parenting style. Ate yo eri very important kubanga Mukama yatuwa ekyokulabirako. Nolwekyo nzikiriza mu ka segment kano mukyala Lufaafa even before nga tetunnagenda wali ndoza probably mu segment eddako abantu basooke bategeere nti obwerende omanyi bwe mba njogera Oluganda lwange mukyala Lufaafa oluusi nkutiiramuko waliwo we nkuleka odeka naye ntegeera context obwerende obutegedde kasita oyogera n'okimalayo nja tutegeera obunkenke bw'onaategeera amangu obuli awo a lot is at risk when it comes to parenting is at stake a lot is at stake naye unfortunately if there is anything we are playing around with then we are playing around with the parenting era kyovudde olaba it is so easy for us to send our children mu boarding schools even when we can. Nze mukyala Lufaafa nzikiriza nkole statement eno abaana bange tebali mu bisulo not because nyina obudde bungi naye buli bwentuula tu imagine nti omuntu omulala agenda kundereera omwana essomero linsinga okubeera n'omwana wange a child below 18 years naye abazadde b'ennaku zino n'omuntu avuga emmotoka ng'agijja ewaka ewuwe n'agiyingiza ekibuga n'addayo obongo bumugamba twala omwana omuteeke mu kisulo 3 months ojja omulabe wiiki 2 oba 3 omuzzeeyo ku ssomero. Kitegeeza nti abasinga singa twali tutegedde subject eno bwe njogerako bannannyini masomero abakola bizinesi ne ssente tebatera kunnyumirwa era tebansanyukira be bakyasinze abamu nabo bazadde siwe waawo naye batono nnyo one time omu yaweereza message dali ndi mu radio mje sijja kwogera naga nti oyo omusajja kyayogerako ayogera ku livelihood y'abantu ayogera ku kubeerawo kw'abantu atta mirimu kati obwongo bwe bulaba nnyo ssente okusinga okulaba the parenting gap created by boarding schools. Nolwekyo we must contextualize this abantu basobole okukyappreciatinga. So mwami Bikongole kyoyogeddeko kikulu nnyo
era omulabi wa 3ABN TV kikulu nnyo okutegeerera ddala okuviira ddala ku ntono enkuza y'omwana n'omuzadde involvement ye omugaso gw'erina ku muntu gw'ogenda okufulumya mu nsi muno naye nekyogeddeko ekyeggulu ekyo kibadde kiri emotional nnyo naye ndowooza era ojja kwongera okinnyonnyola omuntu akitegeere. Tugenda kuwummulamu katono tovaawo katukomewo. Omulabi wa 3ABN TV webali nnyo okwekuumira ku TV eno programu Amaka era tuvudde ku mpewo nga tutandika butandise okunnyonnyola engeri enkuza y'abaana okuvaamu ng'abantu ba mugaso era mwami Bikongolo saagala kujja context gy'obadde otandiseeko nga tetunaba kutuuka eri ne styles nga tetunazituukako. Katonda bw'atonda Adamu ne Kaawa ekigambo ku bazaale baale kireeta omwana kati omwana ono Katonda amulambika bw'ateekeddwa okubeera. Njagala tukole context ya Samusoni tugirowoozeeko. Waliwo ebintu nga kuleka ng'ogudde ku muntu nga Bayibuli nene bw'oba togimanyi togisomangako. Katonda abazadde abawadde omukisa babadde banoonya omwana bamulinda omwana bamulabye naye the minute details Katonda zaagaba ku mwana ono bw'ayina okubeera even before nga tetunnadda kuba mukuzizza batya naye engeri Katonda gy'atwala at length okunnyonnyola omwana ono nga bwe yandibadde. Bayibuli bw'ekola statement negamba nti bino byatuwandiikirwa ffe okutubeerera ekyokulabirako. The context is nti bwe tuba tusoma Bayibuli tetugisoma busomi ne tukoma ku Samusoni nga bwe tumulaba naye Katonda alina kyatuyigiriza. Omwana ono tajja kunywa bitamiiza. Omwana ono akamwano ejjirita temuyitanga waliwo ekintu ekiri ebitfana ekitera okunjigira buli njogera ku kamwano naye nakyogera wabweru wa kamera. Okay. Tekamuyitanga ku muki nga mwana muwonge ndowooza Bayibuli y'Olungereza muyita Nazarite. If I've not forgotten. Nazarite, yes. Kakati buli mwana yandibadde muwonge era kyovolaba mu kanisa ndoza bawonga buli mwana surely yalibadde muwonge. Okuwonga mu simple terms ba theologians mbayinako obuzibu. I'm not a theologian. I'm an end user of scriptures and I regard the best people are benefiting mu Bible if abatayina theology efe tusinga okunyumirwa Bible. Yes. Omanyi oluusi okusoma ebintu ebingi ennyo n'obigenda ewala bisumbuwa abantu. Kakati ffe abayimirira ku faith. Yes. Kyovula batuwoomerwa Bible. Nze bwe ntandika okwogera ku Bible sijoogerako nga theologian bw'agyogerako. Theologian alina burden nnene, alina okusima abakola exegesis. Nze seetaaga kusima. Katonda kyanteereddewo kyenjigyayo. Naye Bible yakola statement n'egamba nti omwana ono nga muwonge. Ekigambo kino kuwonga kitegeeza kuddamu ku recognizing nti omwana ono wa Katonda. I'm a custodian. I am a steward. Katonda kyakoze anteresezza buteresa. Kyekiva kyetaagisa buli muzadde yenna singa kyali kisoboka ategeera obuyinza n'amaanyi ga Katonda. Alyoka akuze abaana with fear and trembling. Ebigambo ebyo sibyogedde accidentally. Omuzadde ng'atudde mu parenting role etegeerekeka nga tannaba na kunoonya style mwagenda kukuliza baana. Tetunnaba kugitegeera. Ekiteekeddwa omutuula mu bwongo kwe kujjukira ndi muwanika. Nateresebwa. Twakyogerako luli muwanika yeeyisa. Kati bwe mala okumanya nti nateresebwa. Zi styles zino ezimu mukyala Lufafa zetugenda okubikula okulaga abantu.
kyova otandika kuba kati ebimu tugenda bidiritinga. You learn, you unlearn, you relearn. Omuntu oluusi mbwagala bwa bulijjo nnyo sinze ensoso byogera bya bulijjo. Yiga kyobadde tomanyi waliwo by'oteekeddwa okuwanduukulula obijje mu byo wali wayiga ng'olowooza by'amagezi. Ebimu tugenda kubyogerako. Naye ate waliwo n'ebintu by'obadde olowooza nti wabiyiga naye ddamu okole ki? Obiyige. Ekimu ku bintu byenjala tusooke tuyige nti bwe wabeerawo sitayiri yonna ku bye tugenda okwogera yandibadde nkulu omuntu okulowoozaako regardless ku ki kyoyogerako Katonda okubeera central. Omwana ono muwonge, buli mwana muwonge. By the way, buli mwana yandibaddemu ava mu lubuto actually ekikolwa ky'okuwonga tekigasa nnyo. Kati wano ba theologian manyi bagenda kuwakana nnyo nange kuba bo bayina obuzibu n'entegeera ebintu plain. Kankutegeeze mukyala Lufaafa, ekigambo kuwonga mwana tekigasa mwana, kigasa gwawonga. Njagala abantu bakitegeere kubanga this little helpless baby ne significance y'ekintu kye mumukolako takimanyi. Okuwonga kitegeeza Katonda atusaasira busaasizi naye omuzadde buli yandizadde nga gwe bandiwonzenga nga bakuwonga ogenda okuza omwana. Naye olw'okubanga kyanditubeeredde kizibu omuntu omukulu okumukwata gwe I want people to come and think omukolo gw'okuwonga significance yago teri ku mwana. That's why abaana abasinga obungi be bawonga mu kkanisa. Olwaliro bw'obanoonya baabula tebalinawo era bali mu mikono gya sitaani. Naye waliwo n'abaana abataawongebwa mu kkanisa naye omuzadde n'akola ekitundu kye. Kati waliwo obuzibu abantu okutegeera kye tuliko. Naye okuwonga kye bayita mbutuwonga mwana in actual sense nkwaso Katonda akwatizaako ffe akitegedde gw'oba owongebwa nsobola okukuza omuki. Era Manowa Bayibuli bwe beemwogerako ne mukazi we these minute details zaweebwa bo. Naye laxity in parenting nga bwe tugiraba mu baana be why is the name going before Samuel who is Samuel aba Phinehas ne Gundi abana Erinya liganye naye Phinehas and the two boys exactly aba he wasn't a prophet. Eli. Yes, Eli. Thank you. Moyo wa Katonda awandise erinnya wano mutuliraba. Yes, Eli. Eli obulagajjavu obwo gwe kankutegeeze. I'm very sure abaana ba Eli baali bawonge. True kubanga ekyo tebakikulimba Eli yawonga abaana be. Nolwekyo okuwonga si gwe mukolo gusinga amakulu. Era abazadde bangi basuula nnyo ennanga omwana wange namuwonga. Buli bw'owonga omwana w'amagezi n'otagakkiriza Katonda agawonge. Okuwonga kitegeeza nti I am set apart. Yes. So a parent must it's not just about this child being set apart. Apparently the child tategeera gwe gwategeera during the dedication ceremony. It is you within you thinking that should be set apart okukuza omwana mu ngeri y'okubanga omusetting apart for the service of God. Mukyala Lufaafa tulyoke tukule ng'obwongo bwaffe butugamba nti nyina okuwa accountability. Eli yawonga obuzibu bwokka bwe yawonga hands off nga bw'okoze. Abaana ne bikola ebyekisirusiru abaana ne bagenda mu yeekaalu era be baana b'ekkanisa olwaleero ne ku bantu bannya balaba programu eno abaana bamwe mwabawonga. But why is there so much a disconnect between abaana be mwawonga ne kye mwagadde balabe mwe temwewonga? You were not dedicated to parenting styles ezinajjayo omwana ono kubanga aweesa Katonda ekitiibwa. Nolwekyo ba theologians ba reverend ba pastor era nyina mikwano gyange ba reverend ntera nnyo okubasisinkana. Nze kyembaagalako ntera nnyo bagamba nsaba tugende mu discussion ne debate etali theological because I'm not a theologian. Naye tuberenga ba end user abaki aba Bible. Nabuuza reverend mukwano gwange nangamba bino byennyini discussion gye nali mwana nti mbaddewo nsomye ebitabo
context gyonnyonnyoleramu ekintu ekyo tebeerangawo naye ate ndowooza ye reality. Namubuuza nti come to think about it, mukola nnyo amaanyi wano mu kudedicating omwana ne mumuteekako emikono ne mumusabira ne mubuyiira amazzi obusinga ne mubujja ne mubutulo. Nalabako akaana era ignorance mbi, nalabako mu kanisa emu mwe nali baga nti omwana mu muzuukuse tetuyinza kuwonga mwana yeebase. So in other ontegedde mukyalo fafa naye nga sirina maanyi gagenda kugamba musajja akatonda ono nti omwana ono omuzuukusiriza bwerere kuba ne boona amuzuukusa ajja kusigala nga yeebase. Ono muzadde w'omwana ono yawongebwa. In other words, omukolo gwa dedication, every time you see child dedication, it's a reminder to the parents and the guardians and the church. Into we are dedicating ourselves to parent, to nurture this child in the fear of the Lord. Is it the reason abasumba bagamba abantu okuraising emikono churches mu babayita muna kuzo omwana ono mu mukama waffe munanga munatwala obuvunaanyizibwa munakola mutya antu ne bawanika emikono. Nolwekyo nsaba Katonda atusaasire mukolo gwa dedication ey'abaana gutegeerekeke kisooke kituyambe buli bwogenda mu buliri n'abaana nga temusabye onyweza nti dedication tewagitegeera kubanga omwana ono gwe bagenda okukuza nga bamuyamba nti tetusobola waakiri ne betuba ebintu bitwonooneseeko nnyo katusabe essaala y'okusumagira naye nga tusabye n'omwana mulyala akulaba. Ngenda ne ntuula n'abaana bange mu mmotoka nga era Katonda ye yamanyi alina likodi nyina emirundi egiwerako gye nfulumya ennyumba ewaka tuyingire emmotoka abaana tugenda ku ssomero naye ku steering n'ojjukira nze obulamu bwange obw'ekikristaayo bulala nnyo era oli bwabweteekako bumusumbira bwereere. Abaana bange ne mbaga nti mwategedde okusabira ku steering kisinga obutasabira ddala. Many are the times when I have had to break the car. But also it's the way you're telling them importance. Thank you very much. We have to pray. Nakola statement lumu mukyalo fafa ne ngamba nti nze mu bulamu bwange waliwo ebintu bye saakulira mu maka nga bwe tuba tugenda okulya tusooka kusaba. Nze Katonda namutegeera bukulu nkizeemu kakati nze ekitole oba ndidde bibiri wenjijukiridde nti sinabakola ki naye Katonda akinyambyemu nnyo. Abaana bange nga bw'oyogedde kizze kibayigiriza ne baga ndidde neerabidde okusaba. Ate kati bo bakyewuunya kuba bo kirala naye ekyo kibalaga obukulu bw'okusaba nti ne bwe mba ndiddeyo ebitole bibiri kansabe. Nolwekyo abaana parenting saagala I don't want to miss my words and statements. Tewaliyo style yonna gye tugenda kwogera nga tukisukkulumya okuva ku y'obwa Katonda. Era bwe tunaaba tuziyitamu tugenda kuzijjayo nnyo nga tulaga advantages ne disadvantages. Naye bwe tuba tukiwunzika tugamba nti omwana ono kaakuzibwe nga Katonda bw'annyonnyola Samusoni bwe yalina okukuzibwa. There are some good examples eziri mu birowoozo byange nga Yokaana omubatiza minute details were still given. Omwana ono set apart nga Samwiri yaneewuunyisa. Samwiri oyo gw'olaba what a good story, very excellent story. Atandika bulungi abazadde buli kimu, everything is nice until when okukuza kw'abaana kwa Eri nga mistakes Eli yakola Samwiri naye n'akola ki n'azikola. Kitegeeza that is how delicate parenting is. Kubanga kye yalaba. I have made a statement abantu gye bataagala nnyo kuwulira naye nga ntuufu ne kati wano ngenda ginyweza. Any fool can make money and there are many fools with money. Esente zitulidde nnyo ennaku zino era olaba kati ne kanisa eri ku kafubo n'ataagaggawale. Waliwo omuntu gw'olabira ddala nga mutuufu tali gaggawala naye ng'olaba amaanyi g'ateekamu. Abo balabira ku ki? Ekyo kidabeera off the camera n'akumulira mu kyalo faafa nga y'omulaba Katonda akubikulidde nti gundi lwakufuba tali gaggawala. Naye amaanyi go abagajje yoga kati mukyalo faafa nze ennaku yange njirina ku mutima and neyambisa kamera eno ndabula abantu
tutadde amaanyi ku kugaggawala buli muntu alwana mwena emitanfu giba bw'oyita abantu olw'okugaggawala bonna baggwayo bayite ku bintu by'amaka ne parenting naye kankutegeeze any fool can make money and there are many fools with money we have seen a number of them with money naye olwaleero omuntu omuzibu ow'okusanga ye muntu asobola okutuula wali n'agamba nti nkoze omulimu gwange ogwa parenting successfully. So we have no heroes and heroines who are failures when it comes to parenting. Tebaliyo. I'm yet to see one hero. Naye nga parenting akulemye. Waliwo omusajja wa kitiibwa nnyo w'amaanyi naye ekimu ku bimureducingamu era buli bw'oba omunoonya bw'oti genda osome ku byafaayo bya Mandela. Biri so shocking. It's a sad story. You know, such a global icon. Global icon. Naye Mandela newankubadde yafana buli kati akyainfluencinga olw'obulamu bwe. Naye gwe mu Mandela tubuulireyoko ku mwana gwe famire ya Mandela twandibaddeyo ka Mandela lizimu lwe twasigala nalwo ng'okyali Mandela tugenda kudda omwogereko kuba oluusi nange bintiisa obyogerako kubanga si bye byalibadde naye katuwumulemu katono tukomewo omulabi wa 3BN TV tovaawo. Omulabi wa 3BN TV tukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo. Mwami Bikongolo tuvudde ku mpewo oyogera ku musajja ow'amaanyi tolaba nti newe mba nsomesa parenting omwami oyo mba saagala nnyo muwaako example kuba ngenda nenfunamu aluma kuba really he's a hero in this world ate ogenda n'otuna n'obulamu bwe ya obusinga bwali mu prison nogamba abaana bazaala ali mu prison yabazaala avuddeyo emu ku nsobi ye gye yakola omanyi mu programu zenzize enkola naddala ey'olujegere abatera okugoberera emirimu gye nkolera ku Prime Radio wano mu Uganda nali musaale nnyo okusomesa abantu ku personalities ezo nnyo kubanga nze bwe natuula I discovered nti singa abantu bayiga personalities z'abantu bano those global icons obulamu bw'abantu busobola okukyuka nnyo naye kimu ku byannuma ennyo ku Mandela kwe kuba nti Mandela ssebo ye byakatonda siri yali aliko mbu katonda w'eggulu gyali era bye bimu ku byakyankalanya obulamu bw'omusajja oyo obulamu ne bw'olibeera mugezi otya n'okola otya n'odisconnectinga ne katonda tobolaba nze omusajja gwe nsinga okwagala surprisingly abamu baba nalowooza nti siri pan-africanist kimala and I want to disagree with them. Omusajja gwe nsinga okuba nga mpoomerwa nnyo era njagala obulamu bwe ne sitayiri y'okutwaliza awamu bamuyita Martin Luther King Jr. Namwagala nnyo ekyafuula Martin Luther King Jr. a very excellent person nti Reverend mulamba naye at least okufuba okulaba ng'ayina recognition for who God is era kyekimu ku bintu ndowooza bye tuyinza okukolera abaana baffe ne tubayamba kakati nali era ntandise okugetinga saadi nga ngamba ne King Junior nga tetulabayoko ku mwana wa Martin Luther King Junior gwe tuyinza okugamba nti naye afaanana bw'atyo tulina engeri gye tutakiwulira naye ennaku ezo Katonda nankolera ebyekisa mu research ow'amaanyi kyenva ngenda online neŋŋamba njagala kutegeera ku legacy ya Martin Luther King Jr. in regard to the children kuba aba Mandela bo balikiriye saagala nnyo kubagendamu naye nenfunayo keera ka hope omusajja oyo yaleka omwana yaleka omwana omulungi erinnya ndyerabidde naye ng'olaba omwana oli okumanya ayinza okuba tagenda kwatiikirira kufaanana Martin Luther King Jr. naye the values eziri mu bulamu bwe olabira ddala nti continuity weeri ekisookera ddala yasooka ne yejjako pressure n'agamba abantu nti saagala muntu yenna kundowooza nti nnyina kubeera nga kitange nze ekisooka saagala kubeera nnyo mu bantu
siri munnabyabufuzi naye buli taata wange values yali alwanirira nange nzirwanirira. For me I thought that was powerful. Tetuteekeddwa kulwana bantu kutulaba. Ndaba nnyo abantu nga balwana ne mu kanisa banoonya recognition teweetaaga ginoonya esobola okukunoonya. Naye okusigala nga abaana obakuzizza mu kunoonya empisa okuwa Katonda ekitiibwa. Kati njala okudda mukyala Lufaafa w'oyagadde ennyo ndowooza abantu tubasunireko kireme kulabika nti twabakokoonyeza. Kati omuzadde akozesa kyoyita authoritative ne authoritarian nti ono abalansinga abaana okubanga ekigere tagiddeeko ddala n'omulala okubanga ye maanyi gaateekawo. Njagala kukozesa budde buno tuggyeyoko ekifaananyi ekyo. Kati abazadde abagunjula abaana n'okubakuza mu maanyi n'okubateekako ekifuba kukuba kuvuma kulagira nze ŋŋambye kugalira baana bweru waliwo ebibonerezo ebyamaalo baabituwa abazadde baffe wali nga tebannaba kugunjuka mu butali bugunjufu byotakyayinza olwaleero ng'omuntu omugunjufu tetukusuubira kubiwa abaana kumma abaana mmere n'owa ekibonerezo kyemukubiraga omuzadde ng'okyabulamu and I don't care ne bw'oba ondaba bw'oba wetukulabira nti obulamu ekikulu nnyo kuwa kibonerezo kya butalya tojja kulya okusibira omwana ebweru n'asula mu nzikiza. Ntera nnyo gamba abazadde abamu banyiigira ne baba banyiigira mu bituufu wabeerawo amagezi we gakomye ku ki kyewandibadde okola kati ne weeyambise ojja weegendereza abantu nga si mugezi nnyo. Abantu nga si mugezi nnyo ekimuli okumpi kyakasuka kabonero k'obusiru by the way abo boolaba abo nakwata oba buugi bw'alina nga bookya n'abuyiira omuntu gaba magezi. Omuntu nga mugezi alternatives zijja mangu obuugi buno mbwagala nabutadde mu kikopo nga bwange bwakunywa ate mbuyiira nti omuntu obwongo bumuweereza maki mangu. Ekirala nalaba ne consequences repercussions zigenda okuva mu kyakoze ne yeesonyiwa naga nti sijja kuyiira mwana buugi. Kakati ne parenting bwatyo bwafaanana. Parenting yenna ali authoritative kujjayo lyanyi kola kutya ali nga kwegamba eryanyi eriyiseewo thank you ali premised ku mbeera ng'omuntu kyateekeddwa okukola either takimanyi oba bw'aba alowooza nti akimanyi yeeyambisa methods ezaavaako ezitakola. Era ekyo kikulu nnyo kyogedde ezaavaako n'amasomero agakikozesa kukuba nze emirundi gye nkubye abaana ekituufu mbakubyeko sinza ekyo kigaana kuba abaana bange mbakubidde nnyo mu kyawandiikibwa nali ndowooza sijja nabbakubira ddala naye bayibuli bwe yagamba nti suula omugo n'omwana kaakati nfubyeko mu bulamu bwabwe okutuukiriza ekyawandiikibwa ekyo kireme kugendera ewange nga kiyaayaana nti tekyatuuke naye emirundi njibala bubazi nyina n'emyaka gye mmanyi nga bakyali bato 5 years in a row naye nga siina we mukubyeko yadde oluyi yadde kubanga waliwo engeri nnyingi zetuyinza okuyambamu abaana baffe okutegeera. Waliwo aki natandikiddewo dedication kyeva ekomawo. I dedicated when they were dedicating my children I dedicated myself to the cause of these children. Naye dedication etegeeza ki? Waliwo high authority that we subscribe to. I subscribe to God. Kati olw'okuba Katonda gwe nsubscribingako obulamu bwange ntandika okumanya nti omwana ono n'okumuteemingira mu Bayibuli. Wanoweeza ekintu era mukyala Lufaafa I want to share this testimony briefly. Nze abaana basinze kuntawaanya nnyo mu adolescence. Stages ziri zonna endala era mukyala Lufaafa n'agamba nze awo wewantabulako wokka. Era natuula mukyala wange ne ngamba nti njigiriza abantu parenting naye bwe natuuse mu adolescence stage ey'abaana bange banzannyemu ku bbiri. Naye bwe natuula bwe nti one time natuula nalina mu kisenge kyange netuula bwe nti nensipika ngamba what should I do? Si believingira mu kukuba
kubanga kukuba kuboko okw'amaanyi kwa busiru nako muntu gw'olaba bw'olaba ng'omuntu atata muggo kitegeeza wano we wali ekikyamu wano kuba omuntu alina ku magezi omuggo oguta naye Katonda nampa ekintu ekiri excellent. I hope it can help someone agoberera programu eno. Nenzuula abaana bano olw'okuba tukuze tubayigiriza Bayibuli amaanyi ne ngateeka mu Bible study. Nze wange ya in ya out tuba n'ekitabo kye tusoma ne wenjogerera olwaleero bamanyi nti ne bw'oba okubye essimu oba okubidde mukyala wange oba okubidde baana bange obanze tukimanyi bulungi nnyo. Tuli mu Samwiri ekisooka tugenda ku ssula ya 15 abaana bange bakimanyi tonight gye tulina okusoma ate wabeera wakisoma buli lunaku kyokka tugiyitamu lwaki kinkoledde bwe twali tusoma ku Eri ne batabani be ogenda okulaba omwana bw'aba abadde ajeema ate nyina nkola Bible study nyina zino study Bibles expoundinga abange kati olw'okuba bakulu nga mbatwala nga nti kwata ekitabo ky'obunnabbi wali era nigi white nga tujjayo kikyakyogerako story bagyogerako ki mugenda okufukamira okusaba ng'omwana Katonda yamutemyetemyedde entegetege n'amagulu yakkakkanye dda Katonda amulaze ekiva mu kujeemera abazadde tolwanye naye ogenda okumulaba kakati buli kimu yeetereeza high authority ogireese gy'atya akati atali dedicated kukuza omwana mu bwa Katonda obungo bumugamba kuba galira ebweru mumemmere kumba omwana ahadeninga agenda alime antiru webale jayo kadoma mpaka ngompadde kadoma Tyoke nkusonyiwe. Waliwo essomero lye nasanga ng'omwana bamwadde amasomero gakikozesanga nnyo naye waliwo we nagenda ng'omwana bamwadde akajiiko asenereko amazzi ng'ateeka wano ku mumwa ajjuze paketi naye ng'omwana wa primary n'omwana aleeta amazzi ago aba alina obwongo bwe kyebumulagira ku muntu ki. Nali nkyali musomesa nasisinkana era nze nasanga nnyo obuzibu. I think it's the reason why I quit teaching. Nazuula ndi mu bantu bakyamu. Nakizuula buzuzi nali sobola kubeera musomesa mu kusomesa okwa bulijjo kuno kwa nenzuula bwe nteekeddwa okusomesa. Ng'obwongo bw'abantu abafuluma bulowooza gw'ekikulu ebyoleeta abaana tebabakuza bamwana bw'abaana asoma ne bakola grades tuteekeddwa okubakuba. For me, it did not click. Ndi wired up mu ngeri. Nali nsomesa abaana bange be nasomesa. Mukyala Lufafa, you can't believe it. Ng'abaana bayita ate nga bayita greatly. Ate nga tokuba. No, nga sikuba. Naye ng'abaana nze omwana just omuteeka obutesi mu class gwenti ne muzanyira ku psychology atiira nawo amanya omusajja oyo kanansuulamu ekigambo kino mu baana bali ne bakiwulira bwe bati. One time just nga mpaka example njijukira nali mu class ne nkola ka statement very simple. Ne ngamba omwana nti singa byokola bano mbabuulira ebiri ewammwe mbagambe wegamba wakozesa reverse psychology kankutegeeze kinene tekimanyi muggo kijoyinza abaana basigala bagamba bakiki ekiriyo kati n'omwana ono n'asigala mu mbeera ng'aga nti kenziramu okukikola omusajja ono ne mutawanyiza mu kiraasi yandisoma ku byewaka ate nga tewali nnyo byamaanyi bye nali manyi nga n'ewaabwe nali simanyiyo naye natunula wabawo omwana gw'olaba n'omanya n'ewaabwe naye yennyini gw'olaba waka n'olabayo n'omanya ndi kati ono kemmulabye n'ewaka wafaanana bwe bwati. Kwegamba omuzadde osobola okukwata embeera era ndowooza tuli batwogera ate ku by'abakyala n'abakyala basumbuwa nnyo abasajja naye bye basumbuyira bwereere katono nnyo bwe kati kagambo katono bwe kati gerora kamutadde mulayini toyombye naye tomuvumye naye ateredde mulayini. Nolwekyo twagala okusaba abazadde baddeyo to rededicate themselves. Why learn, unlearn and relearn. Learn bw'oba obadde tomanyi nti eryanyi ku mwana eryanyi terikuza na kugunjula mwana wabula ate laissez faire I may not go very academic naye nga gyogereko just si mu academic naye omuntu okutegeera kubanga gye bali mukongolo aba hands off nojjako tujja kinyonyolako mu programu eddako
naye okugirako ddala era nakyo si kye kyamagezi. Omuntu oteekeddwa okuba ng'osobola okuboggolera ekibi. There's a difference between okuboggolera omwana n'okumutulugunya n'otulugunya ekibi ekiri mu ye. Mutabani wange munansonyiwa ntera nnyo waliwo abantu abalina problem nkoza nnyo examples eza family yange kuba gye nsinga okumanya lwaki mpa examples za family yo nga sigimanyi. Mutabani wange yagenda n'azanyiramuko mu kusoma. P7 did not come out as we had expected. Naye omwana wange ne mu encouraginga nnyo ne muzaamu amaanyi. Naye mukyala Lufaafa kankutegeeza abazadde tukwasa abaana Katonda. I kept praying for my son kati ali mu secondary. Kept praying for him ne mulaga nti mukkiririzaamu. Yagenza okuleeta kye bayita mid-term balina bye bakola ebyo ebibuuzo byabwe wakati mu ttaamu. Kino 985 is the worst performance. Ayina waafunye 10 from performance embi ennyo to performance ennungi ddala. Wakati awo nga tewali muggo. Naye nga nkozesa bwe ndaba buli waafunye distinction n'enteekamu akasente ne musabira. N'amanya nti ekitegeeza Katonda yagaba amagezi. Abazadde njala kubasaba mugenda kukozesa amaanyi mangi nnyo. Bwe muneerabira ekigambo nti mwadedicating omwana learn that unlearn methods zonna zonna eziri defeating ezifuula abaana baffe balabe baffe. Your child should be your friend. Naye mugenda abamu ne mukulanga abaana tebalina mukwano nammwe baba bakasinga bukasinzi. Era mwambi kongolondoza segment eno yonna omuntu aba asazeewo okwerabira buli kimu at least jjukira nti nno omwana muwonge ewa Katonda. Ate omuntu bw'awonga omwana gwe aba yeewonze ng'omuzadde. Era omulabi wa 3ABN TV ekyo kikulu nnyo otegere nti amagezi gonna ge twali twetaaga okukuza omwana style esinga obukugu yeya Katonda eri mu Bayibuli. So ekyo at least bw'obanga ebiralo byerabidde ekyo kitwale nnyo mu maaso era tugenda kuba twogera ne ku birala. Naye tweyanzisa nnyo Mwami Kongolo kasabe programu eno tukomewo mu ndala. Kama tukwebaza olw'ebirungi by'otuyigiriza mu programu eno. Era tusaba oyongere otuwa amagezi n'abazadde amagezi ag'okuzaamu abaana mu ngeri eyo yennyini gy'oyagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Yatuwesa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze. Yatuwesa mikono ebiri yatuwesa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze. Tewali kintu